Owange omwana yayimba akayimba amala kwetegereza bintu byange tebamukubira kulingiza bakulu bansobedde bayimba kugguta Kamiliyoni yasooka nanyimba mukali ono naye ayogedde nnyo ku figa awo nja kuba wire mukali kati nga nyimbako muluyimba ki wali mu kuyomba simanyanga ngalo zimayamba okyana kyangamba banzaala mu bbaala anyimbeko ki abali kumugedde TV kayimba ka Caesars nkale njagala nnyo ebigambo ebyo ebya figa yeetukuba nnyo byokola byakabi ekabya n'abalala abakazi banno banasonyiwa yakatonda bamukola ki simayina kumanya abatonda mwamunyiiza nagamba ebyabo byonna genda nabyo nabikuwa balina abalekeri ndijjawo olugambo yayingiddewo dda tukobaza we nali kumugedde TV atulaba kansooke mbuze ku bana abali ku aba streaming live mulimu Andrew agambye bannange nze ninze olugambo Alex Kakoza agambye kwali Titi Jojo kwali kajambo kamu agambye kale kajjamba akayimba yambasi kafunye ajja kalinda musho ya Anteira kubanga Anteira ajja kuba asobola okuba obuyimba awo ono bamise nambalirwa agambye kwali anaye alaba Alex Kakozera nkuzeemu Blocks wa Sama agambye kwali nambalirwa Nora nkubuzizaako nnyo mwana we Kobe webale kubanga munange Geoffrey Semugabi nawe webale kubeerayo ate munaye ngolaba Bukedde TV mwebale okutwagalira Charles Joseph agambye nti nno nange kwendi Princess Bettina kwali ate naye era musanyufu nnyo agamba mwebale kubeerayo nga mulaba nga muweereza naffe munange mwebale kubanga mutulaba tetugenda kusukaawo abali eyo mwenawe nabatwala mikono gyange Donna Ntongo mugagamo nange nkubuuzizaako nnyo Alan Watson ogamba otya agamba Irene Sali mubuuzizaako agambe Noela n'abatanzi mwagala nnyo agambe Gloria mubuuzizaako nnyo wano Haji Rashid Semwanga abasinga mumanyinga master yasomoka ki walwera we Masaka afe tuli babbala we Masaka twabuuka Masasi kwali kuno ebintu byokubuuka Masasi sagala byogera nnyo owaayi amanya n'eddoboozi Martin Ndijo kanyomero kaba kalugamba tugala kyenche kya weekend ndabanga gwa agende eno noonyayo nedda waba kwetegereza binnyambadde nkyukire wano olingamye nembivaako kakati ani gwe tugeya mutuufu gyetugenda otandikira mulimu ku maziga naye ng'era mu mbeera yemu afande Kawesi yatugenzeeko bambi rest in perfect peace kugamba kyatubawulira twafiiriddwa gwabadde kubira ku 8 n'akuwa interview ku lwokuna nayogera ku ssaawa nnyo ez'ekiro nga mpa comment ez'ekiro so n'atugenda ku lwokuna ku makya kyatubye nnyo wala nnyo naye nga mu mbeera yemu katusabe mukama amusaasire nga tegannagwawo agafande Kawesi negwa n'atuwa tusaasire nga tegannagwawo agafande Kawesi twasose emitiyana eyo AK47 twadde tujjukira emyaka ebiri bukyatuva ku maaso mwagenze ne baani kakati taata mukuluma yange ebigambo butuufu buli wayogera ku mwana oyo awulira amaziga era yatuuse ekiseera n'atenderewalirwa nga kyasona kwogera kujja kukaaba bukaabi Dr. Jose Chameleone yabaddeyo yazze ku luno omwaka ogwedde yajja ne kuno yazze era wabaddeyo nembeera mu kanisa teyabaddeyo mu kereziya teyabaddeyo bamusanze eri ku bijja ku kijja wali eri so ababadde mu kanisa balowooza tazze era ne ku luno naye yabaddeyo eri father n'amubuuza nti banno baliwa amuuza Palaso ne Wizo n'amugamba nti bali babiri bokka yamugaye Palaso mulwadde ate Wizo atute Palaso mu ddwaliro so tebasobodde kujja ekyo ng'okyogera oseka nedda mulwadde bwalwala yeetwala mu ddwaliro kyogamba Palaso Wizo yali omutwala mu ddwaliro of course blood is thicker than water mukyala Palaso utaliyo nkugambye omusaayi gusinga kati kankuwe ekyabaddeyo olabe ekyabadde Mityana nga bajjukira omugenzi AK47 kale katulabe ekyabadde Mityana yatufaako emyaka ebiri newandibadde nga tukyakulabako n'amaaso gaffe naye okujja kwaffe wano essaala zaffe n'okuleeta milambugo nitwagala okukakasiza ddala ng'okyali omu ku ffe era nga tukyakwagalira ddala tukusuubiza okukusabiranga omukama tumusaba olunaku lukye akuzuukize wamu n'ab'eŋŋanda zaffe abalala be yayita nga bwe tukyakujjukira era nga n'okukulumira ku tutadde naffe nno tukwerabira twanjulira ebyetaago byaffe byonna eri omukama tusobole okubeera n'emirembe mu nsi eno
Godi gumpenzi simbe kitata Kazi twamugoba nga tasobola. Ye embera yabaddeyo. Owange Dr. Jose Kamili question yakoze gwebale nnyo doctor. Ai katono ku doctor. Yakubya akayimba siri mujjawo. Dokita no wanyi era nako kampereze kagotwala omukisa guno okanjoze yozo okampe. Manager we kinene yeso kampeza ne muga siri mujja wato onvumira kinene. Nanga tomanya oluyimba nawe ninga Motofu, this is the Dr. Chameleon we've been missing somehow message songs nga wabadazi tu abasimo genze ba yuda blah blah. Siri mujja, oh my god, I love the song. Kakati atuvudde eyo. Fifi walabadde ko mu mbeera. Ngaliwo omuntu gw'owulira nti no jeso yagala waberewo embeera omulage nti omwagala oba wamukoowa nakati nina embeera gye nsaba mukama aleete kakati wiiki ewedde abantu bagala ku mboozi ya DJ Kikofiira noono w'ekigangayizi Sempijja kakati banaate bongedde okwesusa ekikulu kya byonna ekituufu kiri nti bategesa ebivulu buli omu okulaga munna amaanyi era ebivulu ebiyinza okuvaamu kadongo kamu ate okuddayo emabega sinakindi waba tagenze mu maaso naye ng'ekivulu kitadde ebbali njagala nkulage abasajja bano daki ekibayombya buli mwaga alina ensonga ze era Kikofiira agamba nti atuwaala Sempijja mu kooti lwa kumenya amateeka kadongo kamu balina engeri gyebamutambuzaamu singa bano abateeka ebivulu bya bulijjo Sempijja agamba bwe bamulonda kiseera buseera yewaŋŋamiza ku ki anti akyali mufukuze nkule Sempijja eno wekigangayizi agamba mboli naki kankulage abasajja abo nga buli omu asindika kana kene DJ Kikofiira ebyo bye yagamba kale katubalabe mukulu Kikofiira buzi buti wena ne Sempijja sina mutawana ne Sempijja ne mpulira mukugulana sisobola kugulana na muntu ate mwana gwentwala kubanga nze ssentebe wa Kadonkamu mu Uganda kimanyiddwa naye enkola gye njagala okuteekawo ey'okugoberera amateeka n'obukwakkulizo. Sempijja amenya amateeka ki? Sempijja amenya amateeka bwe yakoze ekikulu n'okuwandiikira ebbaluwa okugenda ewa Katikkiro mu ofiisi nga tafunye lukusa kuva mu bukulembeze bwa Kadonkamu. Kisoboka kyogerako ekyo? Nze nkugamba talina lukusa lwonna lwe yafuna ye yagenda bugenzi nga coordinator nga ye bwagamba n'agenda wandika ebbaluwa eri mu bukyamu n'ategeka ekivulu mu bukyamu nga sikimanyi. Okkiriza otya ebivulu bibiri okubeera olunaku olumu? Siina kivulu kirala kyonna kye mmanyi okuggyako mmanyi ekivulu kimu ekyajjako Kizito. Enkola eriyite mu Kadonkamu gwagaba olukusa? Nze nnyina okugaba olukusa lwonna ku kivulu kya Kadonkamu oba ku muyimbi wa Kadonkamu ne bw'aba yafa atayise mu ofiisi yange. Obuyinza bujja bwobwo bungi. Obuyinza bwampeebwa ba Kadonkamu bennyini. Nalondebwa bulondebwa ndi mulonde nze ssentebe wa Kadonkamu mu Uganda yonna. Kadonkamu si nnyumba ya namwandu. Kadonkamu alina ofiisi, Kadonkamu alina ssentebe, Kadonkamu akola ebintu bye nga byonna biri mu bulambulo. Kati oli ayewagudde ogenda mukolera ki? Ngenda mukuba mu kooti ng'amaze ekivulu kye ye kyagamba. Owange bonna tekuli amanyiddwa bonna batuleekaanira batulumya emitwe. DJ Kikofiira kankuwe ne Sempijja awanda muliro ow'ekigangayizi ye ng'ava wala tune Sempijja sebo mufa ki ne Kikofiira ekyatulondesa obukulembeze bwa Kadonkamu nga twagala okulaga nti Kadonkamu yalina okutereza abayimbi be bonna kubanga Kadonkamu yenna asangwa ne tulonda DJ Kikofiira era n'ebifaananyi nga batulonda nsobola bikuweereza nga batulonda nze ndi muwabuzi Kikofiira muwaddu wa chairman w'ekiseera naye ng'omulimu gwe omukulu ennyo kumanya ofiisi y'abayimbi ba Kadonkamu eri luddawa, ogwokubiri kumanya abayimbi ba Kadonkamu bali bameka, ogwokusatu kuteekawo okulonda kwa bonna abantu bajje bavuganye, abantu bajje beesimbewo, omuntu yesimbewo nti gundi yesimbye awulidde bwa Kadonkamu. Nze saagala bukulembeze era ndi coordinator naye njagala omuntu n'omulwanyisa njagala omuntu asobola okutambuza ekibiina kya Kadonkamu kitwala mu maaso. Kikofiira alemeddwa ate omuntu yadda mu byokwewaana obwewaanyi abayimbi talina kivulu kya Kadonkamu kye yali akoze nti kiki nakikoze omuntu n'okera ku makya wategese ekyagundi kya Kazibe Kapo nabadde nze ne Abitex ulira Kazibe Kapo yamuyita buyisi nga kyamaani najja n'abeera ku muko takwatanga desingisi bibiri biteekamu era n'amalalo g'abasudde okulemwa okubanga si mazimbe nga si masireke byonna biva ku Kikofiira oyo golaba. Lwaki mukwatagana ne gundi ne Kikofiira mutereeze ekintu ekyo? Ffe tuli mu kintu kimu. Nze kasooka okutambulira ku mulamwa gwa Kadonkamu ne tugendera ku Kadonkamu basomesa
nekasova ku mulamwa gwa kadongo kamu nze sobola kuwuliriza nze ntegera yange tone sempi jandala nnyo ekisooka nze kadongo kamu namuyimbako nenyimba manyo ziwandiika ekyokubiri ebipande nabitimbako ekyokusatu ndi promota ekyokuna ndi consultant kubanga buli muntu yenna yebuuza kunze kikwata ku kisaawe ekyokuyimba kakati oyo yani ye byayimba naye kiyamani wa kadongo kamu nkubuuza ekibuuzo olina wali osakiridde omuyimbi wa kadongo kamu yenna nogamba nti ndeese kati nganze bwe ndi mukulobinga Salimu Sale abakwasa ekifo ngamba nti nalobingira omuyimbi wa kadongo kamu awantu bwe wati nafunayo emitwalo 10 emitwalo 5 obwo sente bube nabo mu nsawo bujegejege bwakweraga n'omwana ali yawe yagenda kufa mu nfeyo bwato yali driver ng'akuvuga n'omumala ebbanga lyonna tumwana buyambi tokoje kyata ali yawe ate temunyiiza nja kwogera ebigambo ebyenjawulo ebisingaawo sokoleke kadongo kamu yaliwo okusakirirwa paka lwe baligwawo simanyi kumanya bakite bekolerera nange bansobedde gatunava wano Bad Black yakoze ekyewuunyisa eggulire likyasinze ery'omwaka yatulimba wano nti omwana bamuwambi agavuddeyo oba komedi ginasembi okufuna ku afande Felix Kaweese nga tannafa olwokuna ekiro nga Black mutabani we ow'emyaka 7 amanya Kangaleke omwana kuba kyali mayina nga bamukwatira Kenya. Black yamusingayo mu hoteli nadduka nga sente za hoteli zimulemye emitwalo emeka nno emitwalo 7 ejje Kenya giringa ndooza bukadde nga 2 obwa wano Black waffe naye omwana bamukomezaawo era agaliwo okusinza ku nsonda mu poliisi nti bayinza obutamumuwa ate bamumuddiza kuba yalaze omukyala talina buvunaanyizibwa mu nsi eno yatulimba nti omwana yamulekawa kibi nnyo mpozi ku nsonga y'omwana njagala okwongera okukubiriza abazadde abalina abaana mu masomero mwongere okufaayo nnyo abaana bababba nnyo ku masomero ennaku zino amasomero lisiti tuyinza obutagimenya naye nga mu butuufu n'obujulizi we buli amasomero ag'enjawulo e Kampala abaana babadde bababbira ddala nga babatwala faayo ani akima omwana wo ku ssomero tomala gakuba simu nti mumpeere gundi kuba n'omulala asobola okikozesa n'amukubbako tusaasidde nnyo omugole kubanga tuwulira mbumbuga baamunyize naye nga ani ayina obuzibu mugole yalina obuzibu olweyira omusawo waakola Leira bangamba yafuluma n'okufuluma muka Leira omusawo waakola kyogamba Leira yakola anti bamugize omusajja omugole wajiri n'atugoba Leira omusawo waakola